Okwanjula n'embaga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera bya ku moyo toboyo omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Omulabi wa Delta TV osiibye otya bannange oli bulungi Sunday etambula etya munange yange Simbi era nga gamba tuli mu club program okwanjula n'embaga nga gikutusaako nze kenyini kama kwogera bampita Sharita leero mmanyi oli mugamba mama Sharita yenanga yetuuziza mama ngatudde mu bitebe ebirungi oba ali luddawa mukwana laba Delta TV ndi wano ku Ambias Ebukesa Ambias Club Ebukesa emanyiddwa nnyo okubeera n'ekifo ekirungi weri bakuba omuziki kati n'omukwano gwe ateekateeka omukolo ng'oyagala akasiki jangwa neno ku Ambias Ebukesa okitegedde mukwano osobola n'okukolerawo kye bayita wedding meetings naye ng'obusiki bwonna bukolerwa neno ku Ambias balina ne ba DJ ab'omulembe okitegedde mukwano kati netuddayo ku basponsa baffe era nga tulina City Bridals ali Kamukamu Plaza Quinte Road yalese gowns ennungi opangisaayo emu n'okukolako mixed dresses za bwereere City Bridals enamba y'essimu kweri mukubire egomesi zino zenyambadde ezikufuulanga maama ganoofukira ddala omukyalo w'omulembe zegomesi zino omukyala muyita Maria's Bridal ali ku Zayo Plaza level 2 room 4 enamba ya Maria kweri alina gomesi z'abagole ezipangisibwa ez'abamaama ez'ababuuza emishanana Maria naye enamba ye kweri mukubire ku ssimu negamba nti mukwano enviiri ne makeup nange enkolebwako salon gye bayita Sharita Hair Clinic gendayo mukwano tukusomesa eby'enviiri omugole tukukolako tutandikira ku ssente z'olina atera mukwano n'enviiri za bulijjo tuzikola n'enjala ku nassa essimu yange kweri osobola okunkubira wamu n'okubukunga emikolo negamba nti engatto zino nga bw'oziraba bw'embeera nzambadde zo nzijja wa mwami gwe bayita Kato Sale Center era nga Kato Sale Center alina engatto ennungi ku Skylight Shopping Arcade mbadde nno neerabidde okujjukiza bye twali nabyo Sunday wedde nsonyiwa Sunday wedde twakutuusako abagole ab'omulembe ng'era bw'obalaba twakutuusako omwami n'omukyala bamugabi wabalaba bato naye balina love ate bakola omukolo omulungi olaba omwami bwe yayimbira mukyala we ate ne tukutuusako obwedda mwankubiranga amasimu nga muga bannange abava ekasawo bonna babeera n'ensawo za ssente ng'omukyala Sarah Nampiba ayanjira omwami we owa KKS Millers omwami we omulangira Kimbuge Muhammad mwali nga abane bano bo ssente bazijjawa mu February ono bano bo ssente bazijjawa mu January omukolo bw'ogukola nga nawe gwetekedde nawe osobola okulaga essente omuntu obeera omwagala lwaki oba tolaga essente wala emmotoka gye yamuwa kale nomunayo olwaleero tugenda kubeera nga tugenda fena emitiyana oluvannyuma lw'okubeera tetwafunamu obuzibuzibu nga tulaga omukolo guno bwekityo munaife ku Delta TV tetukkiriza kubeera nga ate bw'ofuna obuzibu tetuddamu kukusanyusa tugenda kubeera nga tusanyusa omukyala gwe bayita Nakiryowa Barbara n'omwami we Ronald Jagwe ab'ekitemu omukolo gwabwe gwali mitiyana omukolo gwali mulungi omukyala yakolebwako Sharita Hair Clinic leka tugukolage eyagusubwa olina bye wasubwa kulabe ate oluvannyuma tugenda kuba nga tukutuusaako n'okwanjula kwa King Mijio. This is the remix. Yeah. With the music. Koli kuside. Koli kuside. Kasubina bulagala. Nkulabi kangende mulabe. Kakabere kabala. Delta TV mukaseera kano tuli Buwalula tuli mu maka ga mugenzi Kiryowa Edward Buwalula mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo nange enteekateeka nnungi bali mu kwetegekera abagenyi abajja omukolo baguteeseteese bulungi era n'abataka batuuse mu budde decoration mulungi nga buli kimu kiraga nti omukolo genda mu maaso gwakwanjula. Batuuse mu budde nga bazze mu bungi kubanga bantu b'abantu era ekitemu bamanyi nnyo wange mutabani wange tata
Badde ontumye. Mbadde nkutumye. Okutwala ssente. Bwe guli. Okutwala ssente ewa manager ku faamu ejjeza. Naye taata. Madde nduwa ku kikomera. Otyo. Taata. Naye ndaba abagenyi. Wangaaki. Taata. Batufaananidde ddala. Babafaanana. Taata bambadde nga ffe. Bambadde nga gwe. Taata abaami bambadde mutega nswera ne bateekako ekizibaawo. Otyo. Ate abakyala ne bambala obusuuti. Otyo. Taata banekedde ddala. Oba kiki? Banekedde. Taata banekedde. Mulimu abakulembeddemu. Taata mwali. Mumpeera akazinda byalo. Tuwayeemu. Mukadde wange. Sebo kanzize ttaano 10 likwata mpaawo. 10 likwata mpaawo. Bazzukulu ba Mulindwe Namataba mukulu tutabye butabi. Mutabye butabi. Era twagala okutegeeza nti waliwo ensonga ekudde jjembe obuuyi buno ewaffe. Weewaawo. Era nga yeetooloolera ku bataka enkuyanja. Weewaawo. Omumpa omwaganya mukulu nakunokolerayo nga baabo. Kyogamba oyise n'abataka. Mukulu mubbo mwemuli kizito. Ako batuuse n'ekita ekisooka kino nno kye bayita ekiggula luggi. Taata kwasinziira okubakkiriza okusala akaguwa okuyingira munda. Kakati ensonga. Muli kumpi nga luyi. Bwe guli mukulu. Olutuuka. Olukuba ne gw'otogese kulukuba kubanga lukubeera kumpi. Bakubira engalo booli nabo. Kakati ensonga ono mukulu ali kimmenyedde. Ayagala okweyimirirwa omubaka wa palamenti gwe bayita Ssekikubo. Ssekikubo. Atuuke Namiryango. Bw'obanga bw'otyo bw'oli mu mbeera eyo. Essebo. Tuuka. Weewaawo. Kiiba otuuke obuuyi buno. Kiiba z'engalo z'owulira ez'amaanyi. Mu bazzukulu ba kijje ab'empeewo. Obugalo bw'amaanyi. Olwendo ng'amaze okubakkiriza n'ekisaanyizo ekisooka eky'ekiggula luggi namba ekita ekisooka ayita abasawo ne bakola omulimu ogw'okugema. It's okay, wake up breakfast in bed. It's only one, it's the quick, put your promo jacket. When I don't turn up, when I last and I will change the car. What's on young, I said, I'll be waiting on your changa. No, no, team on the way, move on. What's the couple in Shama? Shambasi, what way was on a time, who's so good day? Loving your love. I'm loving your love, baby. Kubanga kubikulirwa 3-2 agamba. Laba nyimiridde ku mulyango nkonkona. Otyo. Oyo ye naanawulira eddoboozi lyange anaggulawo n'ennyingira. N'oyingira. Oguli mukulu. Obanga bwe guli era abeewo bakwongera engalo. Mukulu yadde bazikubye. Naye waliwo ekibowabowa mukulu seetandale kumenya nzigize saggadde. Weewaawo. Awo nno kantume mutabani wange. Weewaawo. Akukwase ekisumuluzo gwe kennyini weggulire. Omwana ow'obulenzi oyo mumuwe engalo ez'amaanyi. Ne be yayise nawo ne wankubadde nga bawakudumira naye nabo bamwongere engalo ez'amaanyi. Nandi kunyigi
awo nno nga bamaliriza abalungamya bano batandikirawo okwogera ekyabaleese. Bwe gubanga nno bwe guli Eddadi ffe eno twasoma nnyo naawe wasoma nnyo wasinga kwagala ki ng'osoma sebo ebiseera by'okusoma kibyasinganga okunnyomera ebiseera by'ebigezo ewakolanga otya okubituulanga kwe tusinga okwekutuula obanga bwe guli ne wano bituule ndyoke nkusoye ebibuuzo buli omu afunye akatekulunzikiriza nkwega ebintu bibiri otyo ekisooka njagala nnyo Mukama Katonda wange kubanga yeyampa obulamu buno obumbeeza bwentigga bwendi gwe nze bakubire mu ngalo sebo ekyokubiri njagala nnyo Ssaabasajja Kabaka wange beeno be baba bakuba mu ngalo bano bakitegedde mukulu naabe wange bakitegedde kati nabo bakikubire bavudde bakuba engalo nga nnyo otyo kati mpaayo kimu ku ebyo Batyo basoose kuleeta bintu bya Buganda ate ne bayimba n'ekitiibwa kya Buganda okwongera okulaga nti omukolo kati bagutandise mu butongole. Aleese omukulu Ssaabasajja beene kwali Sebuufu bwangu mpalabwa mutaddibwamu wangi mpologoma nantakirwa simukuzooni ono nantagandibwa kugenda Bugerere ono nyini nsi leka ono sabu lya Buganda wangi injogere kindekeki lokoma nantabetwa beene ennyo ayitiridde banaera wabwa lukoma nantawetwa bannange tuwekotata naye mpalabwa tugenda mu lubiri sebo kitange ekkiriza bwe guli Ssaabalongo ng'amaze okutuuka nalese bakwesimbyeko gyalinga omukyala ajjulira emmere ya muwogo olutuuka kubanga bonna buli omu yabadde akutte ekiwandiiko ekirimu Ssaabasajja Kabaka Omuteregga bakubire mu ngalo ez'amaanyi mbadde manye nti ogenda bakokamiza bakigira nga lisiiti ewaawo okulaga nti tekyavudde wamaana oli naso ow'okusiima otyo danete lyonna lineggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nga kiwedde abasawo bakomyewo ne bawa ripooti ku ki kye basanze mu bagenyi abadde bakatuuka. Nsigendera ku luyimba olwo tugende maaso tekikyasoboka okukyusa laavu yange noono omuwala njagala yadde nga ni mwavu lukyolo abasajja bangi ab'ensimbi tabafaako bambi ayagala nze atamanyi ddoola na dinaali banja yampola ddene okunjagala taalijakumwagala mutane engafuuludoozi ogeremu ngalo ez'abaana bange wulira akuliranye mugambe ku bengalo tuswala wavudde dda ati butambala okutuuka wano ntuuse kati awendo bannange omukolo naawe wagutegedde omukolo nagutegedde dati weewaawo kaakati abantu bano mubalabye nga bali mu mbeera nnungi ye dadi abantu bano tubalabye otyo nga abasinga bali mu mbeera nnungi bakikubidde ne mu ngalo bonna bali mu mbeera nnungi
si bonna. Awe wali obuzibu. Abalala bonna nga balamu bulungi. Otyo? Naye mubaddemu babiri. Nga balwadde? Nga bayi sina balwadde bulwadde. Abo batuveemu. Fe banaasiiga bannaabwe. Kati tukoze tutya? Tukoze bwe tutidda. Abalwadde bano n'abareferensi ewa Dr. Nsingako. Otyo? Ngenda muyita akubulira obulwadde obubaluma. Bwe buba nga bwe gutyo bakuwa entunnunsi mwannyoko ono kakuwa entunnunsi. Dokita atazze ddi oli bannange atuuse bannange yazze ddi ate kuva South Africa. Kino kiyitirivu otyo Omulwadde owokubiri oyo obubwe mutaddeko kanulanga 8. Kanulanga 8 omulundi gumu zonna ziyingiza eyamusaayi eyingiza ey'amazzi eyingiza eya chloroquine eyingiza otyo naye ng'obulwadde obubuluma obumanyi babuyita babuli nabwo bwatuuse ani asinga okuba engalo wano deka selekita katononye mulizino katononye okulukiriza otyo dokita mwongezeemu ak'enjawulo wangi teri muntu ayagala nnyongeza nga mukyala olutuuka anti nosanga asalawo ekisige ate nawandika wayipensi ekola ekisige ekyokusala kino olwawedde omukolo gw'okubuuza ne gutandika abaana bonna baadde bambadde bulungi bambi era ng'okwongera okubacamula n'okuleetera abala okwesinga okubuuza obwedde babagabira ebirabo mu maka ebirabo bye babagabidde nga bijja mu buli mugigi ogwabadde gujja okubuuza eyogomesi nga ya mmini osooka giraba mu bagagga eri wano kale mbawo akazindaalo bababuuzeeko eradde nnyabo temumanyi tebamanyi nga banaamanyaki bakubye omunayini tebamanyi kakati n'abaana ab'obulenzi nabo kabababuulize mukulika amakubo temuli kabi eradde basebo eradde nnyo sebo mukulika amakubo temuli kabi nga tujja gye muli era oyita ku nakivubaawo kisaawe ewulira bayimba nga nabo ng'eriyitawo akatabo k'emmesa ate bakubire mu ngalo ez'amaanyi mwana gwe bawo ebintu sebo twagala kintu kimu tukooye okusigalanga mu bibinja otyo twagala kugendako mu World Cup wangi ne mu Africa Cup ate abo abasajja betwetaaga obwesige tubutaddemu mmwe abasajja abawanvu ng'oyo kakati abo lwaki taakwata eggolo ya Uganda ne tutuuka ku World Cup abawanvu ng'ono jajja waalu wangi wange yita wazzo zitoye sebo naleese mugagga kizito bijodolo binyonko wazze n'abammamba basse nakujjengo mpozi nga totegedde nti yaani wangi naye ng'otegedde nti yeye bakwateko engalo obuuyi obwo ate n'obuuyi buno engalo nga ziri mu byakulya kale katubasonyiwa olw'embeere kolonozenfiirako kabebageze bonyomezako nkwatako byebyesutako babisemela yenze Mary Baxter manager Derek Radio Empire that was the best wamu naffe abaana ba taata kale nnyabo eradde nnyo mukwano eradde nnyabo temuli kabi binnya byebiwulidde wemukono anti bwensonga eno mba nsonga wa Ssekiboobo okulwala kwe kwonna ennyonyi yamutwala e Bulaaya n'okumukomyawo n'ebirala byonna abo bombi teweebaza nnyo bebi ddenya oyo gw'osoosa okuwa oyo yekka gwenkyasigazzaawo wano yatali mufumbo yekka abasigadde bonna babanguyira era bwe mukozeroosi badde nzize kwepampa ekyawo wamu naffe abaana ba taata kale nnyabo
era dennyanyabo tefe abatali bayonula amakubo gatukulisaako kimukwano bayonula be babirimu ebyo temulika abasente y'ekiro nibebeera wamu naffe abaana batanga tusanyusa okukolaba abannyabo ennyabo era dde nyamugwana siibye tujja gye muli bannaffe musibye mutya leero mukuliko amakubo mulimu kabiri ki mulesaali ate ataani taata gwe tubuuza mubuuza taata nga gyendi nze ono ntudde wano ndi muzaamugula ebigambo bino biba byajja haji wuyo alumbye olwobudala asisira kuwe basajja wanje bannange odde tumatitiri tubeere ku matitiri abaana bange ab'obuwala okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.